ntwala omukisa guno okubategeeza Ssaabalabizi Jonah Lwanga abadde diplomat wa gavumenti yaffe eya Uganda eyagenda mu foreign country okukyala naye ate ebyembi n'awummulirayo ne yeebaka n'ava mu bulamu obw'ensi eno. Kakati ensonga ezo ne ziba nga zikwatiddwako ministry za buyonaani bbiri. Ministry esooka nga y'ey'obulamu ne ministry ey'okubiri nga y'ensonga ez'amawanga ag'ebweru. Kakati ministry ezo nga zirina okukwatagana zimale naddala okwetegereza enfa ya Ssaabalabizi Jonah Lwanga, ate era n'okukakasa ebiwandiiko byonna ebisobola oba ebyogera ku nsonga eyo. Kakati ekyo nga kyetaaga obudde obuwerako okola nti abakungu okuva mu minisitule ezo zombi naddala abali ku ddaala kumpi eri omulamuzi okusobola okwetegereza enfa ya Ssaabalabizi Jonah Lwanga era bakola kyonna ekisoboka okola nti omubiri gwa Ssaabalabizi gutuukako wano amangu ddala mu wiiki eno. Byonna binaba bigenze mu maaso era tujja kukomawo wano bassebo ne bannyabo tusobole obitegeeza eggwanga n'okuba tegeeza enteekateeka z'okuziika zinaaba zitambudde zitya. Omubiri gusuubirwa wiiki eno olunaku tujja kwongera odutegeeza.